abantu abenjawulo abazenga battibwa mu mbeera etategerekese nabo muveeyo mubeekuye mutunnyonnyola akaseera k'ebyokulonda naddala obanga kaakaggwa Butambala mu constituency ya Mwami Muwanga Kivumbi bantu baasasirwa amasasi simanyi oba mbivunaanwa Mwami Muwanga Kivumbi y'omu ku baasasira abantu bana amasasi sikiwulirangamu mu bimuvunaanwa ate era nga bwe siwulirangayo bavunaanwa yadde okutunnyonnyola nti waliwo okunoonyereza kwonna ku bantu bano bempulira nga baali mu 7 ndowooza n'okusoba ffenna twakwatiddwako enjega eyagudde eggaba ku baana abato amabujje bannange waliwo n'abantu abakulu abatirimbuddwa mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa ate nga ekitegerekeka nti bannabyakwerinda oba oliawo be bali emabega w'okutirimbulwa kw'abantu bano ffe betulowooza oba oliawo olw'okubulwa ennyinnyonnyola ennambulukufu betulowooza nti balangibwa beemage bwabaawo omusango gwe bazza ndooza muveeyo nga bannabyakwerinda mutulambike nga bannansi bye baakola bibaviireko okuttibwa mu mbeera efaanana bwetyo bwe munaabitunnyonnyola kigenda tuyambako naffe okubyekuuma ku lw'obulungi bw'ebyokwerinda obw'eggwanga lyaffe okutwaliza awamu wakati mu kusaasira taata ne bamaama b'amabujje gano agaatirimbuddwa waliwo amabujje nga bazadde baago bambi baabuzibwawo obubuzibwa bannabyakwerinda naddala bakulembera ebitongole by'ebyokwerinda bwe tuwulira nga twakwatiddwako nnyo obutemu buno obw'amabujje era nga ffenna tusaasira bazadde b'abaana bano essomero ekyalo n'eggwanga okutwaliza awamu waliyo amabujje agaalekebwawo ettayo nga taata baamunona misana baamunona kiro nga baamunona tebaategeerekeka tebeeyanjulira muntu yenna yadde okwogera gye bamutwala oba ekimutwazizza tugategate ebintu bino tuleke koma ku kimu tugaziye ku lw'obulungi bwaffe ng'abantu ne ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe Uganda ekifaananyi ky'amaka agataliimu taata nga gasigalamu maama oluusi nga mukazi wattu n'okukola abadde takolanga atunulidde taata w'abaana kaanaaleeta awaka ng'abaana baasigala awo giweza emyaka guweza omwaka giweza emyezi nga kitaabwe tamanyiddwako mayitire n'awamu nga maama tamanyiddwako mayitire olowooza wanawaka bw'abaawo abaana abaazaalwa nga baazaalwa bamaama ab'enjawulo nga taata ono ne maama ono gwabadde naye gwe babadde bagattagatta abaana maama ono baatazaala ne bazaala babeerewo olaba abaana bano baalagawa bambi babeerawo batya ne tusaba bannabyakwerinda naddala bavunaanyizibwa tubeere n'ekisa bano abantu bakukunulweyo yonna gye bali basimbibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanwe emisango gyabwe basalirwe ensi emanyiwa we bali na biki ebibavunaanwa okunoonyereza okutakutuka mbutuufu kuyitiridde bamwami Edward Sebuufu bamwami muvubuka ali awo Kanyama Kivumbi n'abalala ne tusaba nekino ndoza tukilambulule ayagala okututegeera otutegeere n'atayagala naawe oli waddembe kubeera oli muntu mukulu atayagala tutegeera naawe oli waddembe kubeera oli muntu mukulu bwe twogera ebifaanana bwe biti oli atulabira ddala nga bayingiridde ebyobufuzi abaava ku mulamwa wano nno ndoza ne kano kansooke nkayiseewo bw'oyogera bw'otyo nti twava ku mulamwa obanga gwe twatuula naawe ku ntandikwa ne tuwandiika emiramwa nze naawe kati nga tulabika twawukanye ku mulamwa oba ku miramwa nze gye twakkaanyaako naawe kyendowooza nti tetuyina nze naawe mulamwa gwe twakkaanyaako kwe nnyina kutambulira kati gw'olina ndoza gye wayita omulamwa nange ne wange nnyina bye nayita emiramwa gyange nze gye nkakasa nti nkyatambula bulungi ku miramwa egyange kati mulayini nsaba busabe munnayuganda wenna tukwatibweko ebitegeeza eggwanga lyaffe kuba lyaffenna teriyo balina bwannannyini ku ggwanga lino bwankizo ku balala omukulembeze mu kifo mwonna mwali tekimufuula kuba nnyini Uganda asinga ku banne tekimufuula tulinzaalwa zaawano bakitaffe bazaaliddwa wano Seeka kiti ye teyeerya ntama avaayo n'ayogera bagambye nti gavumenti muveeyo mutunnyonnyole bw'obanga ebirala mubikolako mangu ebityo ate ebirala nga temuvaayo nti ebyaffe Butambala twagala kumanya ani eyali mabega w'ekintu ekyo naye nga byonna bigenda mu maaso ono yakukkulumidde gavumenti n'agamba nti bali babadde ki ye bo balifa ki gavumenti ya NRM njagala ndabe ku kufa kwammwe
njagala mbalabe nga mukaaba naye mmwe muli falumbe kibisirani mmwe amaziga ge mukabiza bannayuganda omusajja mwamusiba nga talina musango kati wetwogera mukazi wafudde tamukubyeko yadde eriiso erisemba kugamba munnange omwagalwa ngenze bisirani mwe mujja kufa bubi mulina emitima emibi mwe aba NRM mwe abali mu gavumenti ya Museveni mulina emitima emibi omwana mwamusiba watali musango Waiswa mwamusiba watali musango kati sawa zino afiridwa mukazi we nga ali mukomera mwe muli masanyu njagala ndabe kukufa kwammwe njagala ndabe nga mukaaba nga namwe mulumiddwa nga abantu bamwe babafuddeko mulina emitima emibi mulina emitima emibi bantu mmwe kati mwe mwagala we mufiirwa tuveeyo naffe tuwulire obulumi wamu nammwe ku bino bye mukola bannayuganda. Obulumi bungi abantu balina obulumi bungi ku mitima bannange temubanenya oba omuntu avuddeyo n'ayogera bambi buba bulumi ate ono yagambye nti omukulu Alex Waiswa Mufumbira nti yonna gy'oli obulamu tumanyi buzibu essaawa ya kakati by'oyitamu si birungi nti naye kimanye nti bannakibiina bayimiridde naawe era buli kimu bakikoze. Nze maama wange yankuza ngamba nti mu duniya muno beeranga wa mazima abantu baagadde Waiswa abakulembeze baagadde Waiswa nzira ne munkolera ekyo nga maze okuwummula mba siina kye mbabanja mba siina tutale siina kye mbabanja siina mwebale kwagala musajja oyo nkimanyi nga bwe mbagambye nti physically agenda kumisinga mukyala we just nti wakuba toliiwo physically but just know buli kimu kikoleddwako yes buli kimu kikoleddwako kyomisinga nti tugenda kubeerawo to pay tribute to your wife naye byonna byonna bye wandibadde olowooza bye wandimukoledde tubikoze abantu babikoze newankubadde bakuganya okuwa bail which me I expected. You know guys, we need to be very serious about ebintu ebimu. Nze kugambye nti singa batuwadde bail kye kyandibadde mawulire of the century naye kino kye bakoze ekyokumugaana kye kya bulijjo kiri kye kyandibadde ekyenjawulo kubanga nze I didn't expect any miracle from these people badde sigisuubira and for them bw'obanga gw'olina ky'oswalira bano tebalina kye baswalira bw'obanga gwe mu nsi okyalinamu emizi bano bo tebalina mizi obaako okategedde. But one thing we want to thank God nti byonna byonna tubikoze abantu baziikidde Waiswa abantu babadde ku mikolo gyonna okuba twawulira amawulire byonna nga bigenda mu maaso no yagambye nti abadde asaba famire y'omugenzi Edith Katende Mufumbiro ne famire y'omufumbiro ye nga yono agamba nti abadde ayagala bekalakase balemu okuziika mpaka nga Alex Waiswa Mufumbiro avudde mabega w'emitayimbo. Famire y'omugenzi Edith Waiswa Katende n'abakulembeze b'NUP bannange mbadde mbasaba temukkiriza kuziika omugenzi Edith Waiswa Katende nga bbaawe tannateebwa kuva mu kkomera. Gavumenti bw'ebeera teyasobodde kukkiriza Waiswa kujjanjaba mukyala we, gavumenti eyina okuta Waiswa agenda aziike mukyala we mu mirembe. Abakulembeze ab'emikwano abako mbadde mbasaba temutegeka kuziika kwa mukyala omugenzi Chachi muzisaze mu byonna byonna nga bwe mwabadde mu bitegese vigilu temusobola tegeka kuziika kwoli nga bbaawe taliiwo bbaawe yalina tusalirawo ate alina tusalirawo ng'ali wabweru so si ng'ali munda. Kaakati bwe tunaaziika mukyala wooli nga taliiwo bwe banaamuta tugenda mugamba mukyala waaliwo agenda tubuuza lwaki temwanninda tupakuka ki kino eno tulina kibanja bubanja. Waiswa ne bwe banaaba bamusalidde emyaka 5 mbadde mbasaba omulambo gw'omugenzi gusigaleyo mu fridge. Gavumenti yessaawo giraga nti bannaye kimala ekitegeera bye mukoze bimala. Gavumenti tugirageko nti no bannaye waliwo ebintu ebimu bye tukooye. Gwe omanyi ekitegeeza okukuta mu kkomera n'oddayo ewaka nga mukyalawo tali waka taliyo mu ddwaliro wabula nga baamuziika tolinawo.
omulambo gugira gubeera ye mulago wonna gye guli. Waiswa lwe bali muta lwe tuligenda kuziika. Nga tuvuddeko omunange nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Olwaleero former state minister in charge of Karamoja Affairs, Honorable Agnes Nandutu, ono munnamawulire omukokutivu era ffenna abasinga obungi twamutegeerera ku mawulire ge yakolanga People's Parliament n'atutuulira mu Point Blank. Munnange olunaku lwaleero bamusindise emabega w'emitayimbo oba bamusindise mu nkomyo okumala emyaka 4. Tebakomyewo ne banga bamuteekako envumbo nti ajja kumala emyaka 10 nga taholdinga public office yonna. Omukyalo ono agezezaako okwewozaako nakkiriza n'agamba nti mu nsonyiwe n'amabaati ago nagasasulira, ng'agamba nti nyina abaana 7 ab'okulabirira ndi single mother. Maama wange mugonvu tajja kusobola kuvunaanyizibwa, nange nze kennyini nange siri bulungi, naye nga buteerere. Kino kituwaaki ekyokuyiga. Ndabyeko ab'emupya b'ennaalimu abamu nga beemulugunya ne bagamba naye Nandutu bamusacrificinze nga mwalimu abanene abaali mu kintu kino. Tuwulire ono yagamba ki. Opapa odduka wa mwana wa maama. Emanyi tukyali mu nnaku y'amaanyi nnyo naye nakano katukayiseewo. Topapa kudduka kwatiriramu katono ate njagala onkwatiremu. Kakwatemu bano bajja kuyiga lwa mpaka. Omanyi mubabbi tewaba kitiibwa. There is no honor among the thieves. Tebaayo bitiibwa mubabbi. Omubbi asobola okera ku makya n'akuvaamu n'akuwaayo. Olunaku lwa leero former state minister for Karamoja Affairs Agnes Nandutu Point Blank bamusingisiza omusango gw'obulyake ku anti-corruption court. She has been sentenced or she has been convicted and sentenced for 4 years. Yeniruzira. Former state minister, member of parliament Bududa. Is it Bududa? Mani MP has been convicted. Yo. 4 years. Omukyala yasoose n'akola statement n'agamba neetonda eri olukiiko oba eri omukulu alonda the appointment authority. Neetondera abantu b'e Karamoja. Nabuzibwa I was misled into committing this offense. Nabuzibwa mukuzza omusango guno ogw'okubba amabaati g'abawejjere 2,000. Kati tubuuza Agnes Nandutu gwe bakonvictinze bw'aba mu statement ye agamba yabuzibwa abaali bakamaabe abo be baani. Era ekibuuzo kiri nti lwaki Agnes Nandutu yekka yasobodde osingisibwa omusango guno nga mu bo kubamu abaanokolwayo abeenyigira mu bubbi bw'amabaati g'abawejjere mwe mwali prime minister w'eggwanga lino Robinah Nabbanja, mwe mwali speaker of parliament omukyala Anita Annette Among, mwe mwali minister Matia Kasaijo w'ebyensimbi, mwe mwali minister Amos Lugolooyi ng'era ono MP w'e Kayunga mu bitundu y'e Kayunga eyo. Mwe mwali n'ababaka abalala bangi nnyo era abamu amabaati gano gaasangibwa ewaabwe. Mwe mwali ne Maria Goretti Kitutu, cabinet minister wa Karamoja Affairs. Kati kankubuulire kankulage minister wa Karamoja Affairs
asookerwako era nga ye cabinet minister ye mali ye yali Goleti Kitutu. Kakati state minister ye yali Agnes Nandutu. Kitegeeza nti cabinet minister yaba boss wa Agnes Nandutu. Singa cabinet minister bataliwo Agnes Nandutu state minister yaba ina okola okusaininga ebyetagisidwa. Naye bano bonna balina mukama waabwe kubanga ministry gye batwala falling under office of the prime minister. Ekulembera Mama Robina Nabanja. Mwe muri sector y'ebigwate biraze. Disaster and unpreparedness. Era zino offers zigenda nti relief wabawegere ahita under the office of the prime minister. Kakati how comes you can convict a state minister, cabinet minister nabera out, ne prime minister nabera out. Kakati Bwana Agnes Nandutu is the sacrificial lamb. Yendiga eweredwayo kusaddakiwa. Endiga eweredwayo kusaddakiwa bakibosire bali kyankwanzi bali mu paka chini nyama choma simusi sekise. Goze nchankwanzi wali nabyo batesezayo eggwanga ebyamaanyi baliyo bali mu kugabana munyago. Tugenda kubba tutyete n'ekisanja. Gwe ngenda kuwa kafoti ngenda twala kati. Tovola ne mukama waabwe yabagambye nti tuli wano abazungu bo bagenda ku mwezi ffe tuli wano tuzina paka chini. Yes, Agnes Nandutu teri kitiibwa mu babbi. Abasajja bakugaliza emyaka eyo bakutaddeko fayiro ya convict, you convicted. Kitegeeza n'oba ofulumye ekkomera nga bakupadoninze bakuwadde pardon. Nga we bakupromisinze. Nobana bakuwadde pardon. Already it's on record ogenda kubeera n'akantu ako convicted. Era ku CV okajja kubaako nti gw'omu ku beenyigira mu bubbi bw'amabaati g'abawejjera y'Ameeru. Era bakubalinze okuholdinga public office yonna okumala emyaka 10. NRM. Mwe. Ate sigwe Agnes Nandutu weka bangi bakyajja. Naye okulaba eryo nga jeye foroma Agnes Nandutu bisima bitadde na bisirani. Nze nina ebikisa byange nja kuyitawo eyo gye bayita NRM. Yes, Agnes Nandutu point blank. Nenga jukira bwe yali avuganya yasooka nayimirirawo mu primaries ne bamukuba akalulu n'agamba nedda zakalulu kange bakakwatamu n'abigaanayo n'akomawo nga independent. Era okwo kwe yayitira munnange n'amega abantu n'ayingira parliament as a newcomer. Munnange n'atuuka webati wepo ne bamugondomolerako ogufo ogwa state minister. Buli omu n'agamba bannange netusuubira nti oba oliawo munnange abantu balina emikisa. Era buli omu n'agamba nti Agnes Nandutu alina emikisa. Munnange abasinga obungi awo bwe twandikira n'okumanyira sitole ze nga bamukyazizaako alyoka atunyumizeeko life gy'ayiseemu nga bw'abadde bintu bingi nnyo bambi byanyumya ng'olaba nga bambi oliawo kimugwanidde. Kumbe kaali katego ndowooza. Mukazi wattu n'alugwamu nga tabitegedde. Yali amanyi ndowooza afusse omu ku bo. Kumbe ndowooza baamutega. Kaali katego ate n'akagwamu era paka olunaku olwaleero mukazi wattu bamusindise emyaka 4 ng'ali mabega w'emitayimbwa. Bamugambye bamuwadde 14 days oba ayagala kubanga ate achallenginga oba apiiringa ruling eyo. Bamuwadde 14 days. 14 days wezinaba ziweddeko nga tachallenginze. That means ajja kubanga yeyongerayo asavinga busavinzi emyaka 4 gye bamusalidde. Era bw'anaaba avuddeyo nga tebamukkiriza kubaako ne public office yonna mwasobola okuba nga akola.
eyo Uganda yaffe. Ne weebuuza abanene abaliwo bali ludda wa? Bamatiya Kasaija bali ludda wa? Nga baali bangi bali ludda wa? Ono Mambe mukazi wattu yakafiiriddemu. Tuli ku NCK TV. Teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusa koona woli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tova.